ebitongole ebikwata bannayuganda omuli ekya ISO CMI ESO babeereko ba boss baabyo. Njala mumpitire ebitongole ebikwata bannayuganda biwamba omuli CMI ISO ESO n'omuli ekya CID ekikumira ku Christopher Damule mubeereko kuno. Njagala court martial ekulirwa omukulu baguti akyali kadonno kubasagala kumanya naye abeereko kuno. Muhoozi Kanyirugaba njagala obeereko. Nobody Mao Maobe yonna woli wokyali Netherlands na kweta goira ku video eno. Njala basajja mwenna bakongole mani mbagala ku video eno ne bannayuganda mwenna Janet Kemba bazinjala obeere ku kubanga go representing Bao. Janet Kemba bazinjala otule ku video eno o representing Bao kuba manyi kati. Essaawa ndozanga zinayinza okuba ali mu saazi bali mu garage. Kale awo mfundikidde babuuzaako n'okubatuma okusooka njala soka kwebazanga sinavaamu. Njalo kubaza bannayuganda mwenna abawangalira ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku Twitter I salute mu bali ku lwana ntalo abali ku Twitter mbaagala nnyo. Njala kubaza baganda bange bali ku TikTok buli platform yonna ngoli ku TikTok okyali ku struggle mbaagala nnyo. Bwenva ku TikTok njala kubaza baganda abakyakola live ku Facebook nga muli mukulamwa I salute you mwebale kubeera mu mbeera bwetyo tumuvangako. Alright. Kati ndowooza leero sigenda bawa kalowoozo sigenda bawa kigula wabula ngenda bawa akalowoozo. Akalowoozo njala ngenda eri bakumulidi mwenna. Enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa. Kampala mumulaba mugazi ate Kampala si bizimbe, Kampala bantu. Kampala buli muntu alya ku munne. Ekijja omusajja ennansana ennatete n'atambuza ebigere ayingire mu Kampala anoonyemu ekigule Magala eddiba akitwalira abaana be kitegeeza nti asobola okukola ekintu ekyenjawulo okutuusaako obulabe yafuna ssente. Lwaki bakomredi mwenna ng'omanyi oli mu struggle nga toli mbega toli nkwezenge nkulabula. Comrade yenna nga toli mbega toli nkwezenge nkulabula. Njala kugamba bw'oba toli mu bwangu weewale gurupu z'abayimbi, concentrate on struggle. Bw'oba toli nkwezenge weewale gurupu z'abayimbi be Uganda bewale nti nze ndiddayi hadi wa gundi oba nze mbeera ne gundi mwebale. Otherwise ekigaba butwa n'ekiwayo baana kikyatambula. Bw'oba toli mu bwangu gurupu z'abayimbi zeewale ng'oli mu struggle yagala nsi yo. Omanyi okufuna ffeemu kyangu nnyo ne ffeemu okuvaako kyangu nnyo naye ffeemu ogivuddemu okiba ogifuna otya. Njala kugamba bw'oba toli mu bwangu kabulaza ng'okyali mu struggle. Weesonyiwe gurupu z'abayimbi, weesonyiwe tude ba celebrity, okonsentrenge ku struggle ebina gye n'ofuuka celebrity thereafter. Kabadde akaloozo ka leero nkafundikidde teri kyeggulojje. Katusooke ne information ene bwete. Kuba tugenda direct tetwagala nnyo kwebuzaabuza. Noza kasooke pisawo akalaamu kano kamu kokka tulyoke tugende mu maaso. Akalaamu kamu kokka tulyoke tugende mu maaso. Bujja kubeera bubiri kwa olwo n'akakomredi munnaffe. Kasooke mpisewo akalango kambubiri then tuleka tugende maaso. Right. Mwenna baagala otambula kwogera mu ggwanga lya Canada mu semina eno gye mbadde mbalanga omukisa ogusemberezo gwa leero. Ngenda batuusaako bajjembaga bulijjo eno company eyitibwa TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024. Semina eno ejatandika n'omwezi mwenda ejatandika n'omwezi musanvu ekomekerezebwenga mwenda omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Ejja kubeera mu Residence and Conference Center, Toronto, Downtown George Brown College, 8 Copperage Street, Toronto, Ontario, Canada. Ejja bwa Canada 5M5A OJ3. Ngoyagala kumanya ebisinga tukire mukyala organizer omutesitesi wa semina omukyala Doreen Kajumba. Osobola mugobera ku Facebook, ku TikTok n'ebintu ebirala. Ojja mufuna ku simu ye ey'omu ngalo eya buyonjo either ng'omukubidde direct oba ku WhatsApp. Ali ku +1 647 92 90 340. Kanjidde mu Luganda. Eri kasalaba emu mukaaga nya musanvu mwenda 2 mwenda 0 3 nya 0. Enamba yo gisaving weweganya okujja ku WhatsApp osobola mukwira direct omukyalo oyo nomufuna nembako ensonga nakubulya ki ekyetaagisa okuba nti ogenda mu conference
oba nakula ebice byetaagisa ebiddako. Alright. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu by'abayimbi. Ne for God's sake nga bwe bagamba nti nze omutima ogwegwanjawulo okugwa abantu abalaba ku social media. Nali badde sikola kintu kino ne for God's sake olw'okuba nti reference eno yafulumye kanjiisa oto wali kyakkola naye nga nkiddamu nsooka kuba disclaimer nti nze I don't deal with artists nti wangu promote wangu trick zaabwe ba diversions zaabwe baki naye n'omwana amuganda affe kuba muna Uganda ng'abantu abalala omuvubuka gwe bayita omuvubuka ono yayimba oluyimba lwe bayita twagala Pentagon oba otuddize ssente omuvubuka ono muyita Nico G ono bambi omuvubuka ono yakwatiddwa yawambiddwa era tamanyiddwako mayitire. Omuvubuka ono kigambibwa nti eno reference number gye bawabye ku poliisi bagiwabye ku Salama Road Police Station C/O Katwe Division SD reference 17/1702/2024 victim Nico Godfrey. Offense disappearance incidents. So ndoza ali ku musango ogwo oba byekwanso Charles oba yawabye kubanda bakwano comply byekwanso Charles keka akapande oba reference ey'omwana ono eyabuziddwawo. Kyensembye okutegeerako okusinzira ku family member eyantuukiridde yensonga kindagaanyo postinga nenga kanzi kyenkola live njogere ku mwana ono. Omuvubuka ono kigambibwa nti eyita presidential advisor omukyala full figure oba Nakangobi yamukubiranga essimu ng'amutiisatiisa oba tafulumya luyimba olwo oba ayagala emirembe omwana n'afulumya oluyimba nekyaviiriddemu ne bamukwata. Kati njala tegeeza omukulu wa Chieftains of Military Intelligence ne ISO n'omukulu wa CID Christopher Damulira mujje mutugambirimu nti amateeka mu Uganda tegakyakola era buli muntu alina message y'alina okuyimba ng'omuyimbi nti kati esaana kumala kunoonyerezaako. Tukizudde nti mu Kampala mulimu abantu abayina personal safe houses ng'era they can kidnap and arrest anyone without taking him or her to any police station to be charged oba producing omuntu oyo mu court. So Mr. James Birungi of Chieftains of Military Intelligence, Christopher Damulira wa CID Noah ISO mu Uganda mu Kampala muzeemu ekibinja ky'abantu nga bo balina safe houses zaabwe ng'era balina mandate ekwata omuntu ne bamusiba n'abula nga tewali muntu ategedde gyali. Bano bagamba nti ba ISO bagamba nti ba CMI olumu bagamba nti ba CID bayinza okubeeza mu safe house zaabwe kumala ewiiki mwezi mpaka lwe babuulira ng'okooye ne bagamba kiki mwetaaga. Batandikira wakati wa $3 million ku $5 million okuta omusibo oyo ng'amaze omuto gyalinga. So kati nkizudde ne mu Kampala mulimu abantu sijja bagamba nti ba mafia no bali related ku security agencies ne bayina ze bakola black ops operations okwata banna Uganda. Yensonga lwaki omuntu asobola okugamba nti gwe nepankira akompola nja kukulagako kubanga abakitegeeza nti yalina kyasobola okukola ng'omuntu alina akabinja balina obubinja bwabwe. So there are some desperate groups in Kampala which keeps on kidnapping Ugandans nga tebamanyikiddwako wawo ne babuliddwa. So mbategeeza mu Uganda temulimu obubinja obwo naye nga buli connected ku CMI ISO ne CID ekula Christopher Dam naye nga abantu babatuuse eri naye nga ekyo bakikola baggyeko abantu ssente nnyingi kasita bakuzula nti olina ssente olina business oba oyagala kukwata ayagala kujjako kyapa kyo ayagala kutwalako ttaka lyo oba ayagala kutemula ezo business zigenda mu maaso mu Kampala. Okitegeera. So ne bujingo ono naye alina tocha chemba era takibagamba dda. So gayo ono bambi yabuliziddwawo gwe bayita Nikoji eyayimba nti twagala Pentagon oba twagala sente otuddize sente yabuzidde ne family member yangambye nti omukyalo ono yakubira omuvubuka ono n'amutiisatiisa namugamba bw'otojja video ojja kundaba akanfaamu wayisoe nakumbale omuvubuka n'akwatibwa naye singa afa ng'omwana ono yakonfesinga ba family members ng'ogenda kuddawa kyekibuuzo awo tetugenda kulwawo. Ekirala njala kusooka okukulisa omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, congratulations okuba nti wafunye award gye wafunye ey'okuba nti erwanirira eddembe gye bayita Cinema for Peace Honorable Award
jobadde ovuganyamu n'abantu abebitiibwa omuli former Secretary of State Hillary Clinton, omuli Pope Francis, omuli former UN Secretary General Ban Ki-moon, weponaawe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, webale kukola kintu ekyo nakutuuka. Naye wano wenjagala okusooka okutegeeza bannayuganda. Mpola mpola agyesoobosera bbogobogo si muliro. Mpola mpola agyesoobosera bbogobogo si muliro. Mwena abadde ku social media era abagiriko essaawa zino njagala bagamba nti omuliro gwako ennyo ebiseera ebisinga tegugyiisa mmere n'emmere bw'ogikwata empola ng'ogitademu omuliro mpola mpola ejja mangu. Okusookera ddala ssebo njagala okwebaza designer wo eyakudesigninze yeebale ku designinga mukulembeze kubanga iyo design ekyali mpya era ffenna twagisiimye nnyo. So designer weebale ku designinga mukulembeze ne first lady mwebale nnyo mubalire ddala fe twajagadde twagisiimye kubanga nantalabika nga kyemalireyo. So mukulembeze you are so smart n'omukyala mwebale kwambala. So mwenna tubaagala ba designer mwebale ku designinga mukulembeze ate naye n'abanga ali smart nnyo. Manyi waliwo n'emibiri eginyumira engoye, waliwo gino emibiri waggulu alinganga omuto mutono wano mu kifuba munene wanajja n'afu olubuto lubanga entomo ya kasasiro eno n'afuna n'abeera ne hips omusajja omukulu alina aba hips eno wansi n'afuukanga omutego gw'enkwale kuganabanga yambadde engoye zikufiitinga bulungi n'omukyala ate muli awo buli muntu abeeko nako yagwa. So zezo figure ezalagirwa muve ku zino eziringa ng'ensawo za pamba enkuba kasita enkuba etonnya mu nsawo ya pamba automatically begenda tandika okufunamu amavuunya eneegeze wano neetoniwa wano neefunda bwe. So mwebale kukoma figure temugenda mu gym sikulangako mu gym n'omukyala simulangako mu gym ne wano baba bagenda mu gym buli lunanga banga abaaji balogeramu nti gym bagenda mu gym. So mukulembeze mwebale kunyuma. Alright, design tukutumiddeko ate n'ekirala njala kubaza president n'akantu akala abantu abasinga batebakategeera nerero kankakamba buuse. Omuntu bw'avanga ku ddaala eddala ly'omumanyire kunagenda ku ddaala eddala omugendangako mpola. Omuntu bw'ava ku ddaala ly'omumanyiddeko nagenda ku ddaala eddala omugendangako mpola kubanga sitiro bakyakozesa advantage eri enkadde gy'omumanyiddeko n'aprovingira mu step endala gy'abagenze ku right now as we speak right now. Singa siggwe singa social media mainstream media mu Uganda tezikyalina mirimu kuba tebakyalipotinga mawulire. Every account on social media gy'openinga oba mainstream media they talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu. But haters kubeera ku macha n'agula data nina okukalakata Kyagulanyi. But amanyi bad publicity is always good. Ekyo nakyo tebakimanyi. Kati ate basanga omusajja amanyi okuzannya media. Whatever you come with no kyambala no kyogera no kikola amawulire. Kati gwe mu Uganda basobola kikola. Kati abo kyebatategeera nti gwe omanyi okuzannya mawulire from day one obeera mawulire tokasasudde gaabwerere eri abagasasula bakola stanti bakola batya neggwe ng'oli kuli ne bweyambala bwambazinda baddayo nova kati teyambadde. So such people webali awo nenga tebamanyi nti gwe omanyi okuzannya kye bayita amawulire. Tolina gw'osasula buli omwajja n'ayogera ekikye n'otambula n'ogenda. So mukama wange nze naawe ankutyamu I salute you awo tuvuddewo. N'ekirala nga sinavaawo awo bahaters n'abacriticizing omukulembeze bagundi ffenna tetugenda kubeera kyekimu. Okukyusa obukulembeze obw'omu analog bwali bwakukwata mmundu. Ffe tetugenda kukwata mmundu. There are so many ways okujjako dictator. First and foremost president bwakugamba nti ye muntu wa mirembe agitegeeza mirembe kati njala sooka kukoboza gwe bukyanga olaba Museveni ng'ayingira olutalo lw'omunsiko yalina baani be yali nabo teyalina. Yafuna bufunyi fevo kubanga bamuyamba ate nga bagande bamuyamba ne democratically gently president ata afunye ba associates abali ku international level buuza atuuse yatya. Buuza atuuse yatya. Red carpet gyabaddeko ebungereza abasajja babaddeko n'alindi namunondo ya bungereza yabaddemu n'abasajja basalawo ensonga babaddemu ne banywa kacaayi bye baayogeddoza baayogedde ku ki ng'oddawo ozunza omutwe n'agenda e Germany in the same way n'abeera n'abasajja abanene ku pano bye baayogedde ku ki. Olowooza boogera ku mboozi zammwe sime byakisimanyi boogera ku mboozi ezizimbe ezigenda okukyusa eggwanga. Ka video sigenda kazanya omusajja yagambye
nti kitufu n'omusajja yalina okukulembera eggwanga oba United States of America. Ebyo bigambo si byange, bya muzungu yabyogedde. Kyagulanyi asobola atya okutuuka awo? Gwe weebuuze Kyagulanyi asobodde atya okutuuka awo? That's the question you might ask yourself. Naye Bobby asobodde atya okutuuka ku international platform nga ziriko international media? Bali bannamawulire abamala balina kamera ezikuba kilometers 5 nga bali maaso. So ekibuzo ky'okusooka Bobby Wine yatuusa atya ku international platforms ezo nasinkana abasajja abanene? Janywera kyayi temumanyiyo, mwamulabeko bulabire nga lwakindekana nammwe. Lwakindekana nammwe ka video no kayina kakano wano. Kansooke mbazanyire kano ndowooza. Mwakalabyeko ne lindako wano. Kale abasinga obungi ekyo tebakimanyi. Bo bali mu bintu byagenda simanyi kulwana, simanyi kukola kino. Tebakyalwanyisa mundu nti psychology ekakumala, contacts zokka ziba zikumala. Kamala okulaga ka video kana bataakalabye mukalaye bulungi nnyo mulyoke mutegere nti omusajja ono kyagoba kyonna kinene lwakuba nti mbayambye ne mbabuusa kunandibadde sibabuusa kaliwakko anzije my music yaleese copyright yaleese obuzibu. Nzijemu volume wa copyright, my copyright fe tubitegeera. So kati gwali eyo odda ku TikTok, odda ku Facebook, no omusajja kyakola akimanyi. Very slow but sure. Gwe tosinkana akona sezaalawo, tosinkana akona na mwanyira wa mukazi wo, ne mukazi wo tasinkana akota atawo. Toyanjulanga ko tebakwanjulanga ko omusajja agenze ku international scene. Abera kuzumu ne papa alina alingo jolekana kuba temanyi ebintu bikola yandi bajirudda wa mujirabanga documentary is a driving it's a ingidi oku driving a president walaga okusinkana abantu bonna basalawo ne bali ku TikTok muli kumpale mujja kulwa out vuddewo kati katugende ku video eyatulese kati njala soka tandika konyonyola abantu bano ekisokera ddala mwena bampuliriza abasajja ba NRM abazze ba bloggers ebitongole byokwerinda njala mu bulira akantu kano. 1 Uganda eri mu kati abagesawa zino lwakuba mainstream media teyagala kyogera. Uganda eri mu kati abagasawa zino era esaana muyinza okulikinga kibaluse Uganda naye mulina okubeerawo mukadde buli muyetegereze. Ne kansooke mpisa akantu kano. 1 Ndiwa people power ate ndiwa national platform nkoze videos no almost 4 guno mwaka nkote gwa mukaga nange kenyini sikirizibwa kuzanya luyimba lwa president wano kubanga videos no tuzita ku mitimbagana ejenjawulo emitimbagana ejenjawulo takiriza ko music wa president nange kenyini temanzikiriza due to the copyright abatwala rights za president naffe tetumuzanya wano. So kati sagala muntu averi agambe nti sime president ayinete sitima ekyo president yabagamba nti tufune copyright ebisigadde bigenda kwekola kyali ategeeza. 1 gwe yene yavuddeyo ng'ovuma president obanga omujerega nti olumba lwa gundi balujeyo. No, first soko otegeere nti YouTube nga company oba app erina amateeka n'ebiragiro kyekisooka era nga nange kamwa kwogera video zino zenkola nsobola okugenda mu YouTube nenjogera na tugenda mu setting nembanga eddoboozi lyange lino ekifaananyi kyange kino ebigambo byenjogera nga mbiteekako copyright whereby nti singa uploadinga video eno ku YouTube wonna automatically video bagisensalingira kubanga na registeringa copyright y'eddoboozi lyange n'ekifaananyi kyange image. Kati yes, president ya registeringa music we ne rhythm oba instrumental zona zakozesa ngata instrumental zona zakozesa ne lyrics zakozesa ziri registered ku YouTube
So bw'okozesa instruments ze oba okozesa instrumentals ze ku YouTube automatically bajja kusensinga olimba bajja bisesalinga luveeko. So kye tuyita copyright. So gwe omuntu olwokuba nti mulina akamanyiiro gwe n'okwata rhythm y'omuntu oba instrumental y'omuntu n'ogiteeka bigambo byo olw'okuba omanyiira ng'oyagala battle ojja kusanga obuzibu. Naffe kenyini tetukkirizibwa kuba nnyimba zino ku live naye nga ye president waffe yandibalaga muzikube zaabwerere. No, eri business ye waliwo company egimanaginga si ya managinga. In fact, is not the manager of that YouTube channel. I'm informing the public. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine is not the person responsible for his copyright. There is a company which manages him. Era yekola ebintu byonna yaziwa powers of Anthony and rights ze. Ye bulimba lwafuluma nga batwa protein ku YouTube ne ku mikutu egimbira beba managinga. So ejiba manage bateeka ebintu bamateeka gega bikola so si yenga ye kuba talina budde bwa mubasinga obungi. Kyonna kye mukola mukitegeere bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo kati guvernor gantu olumba omusajja olumba abwe ye registeringa kuba yamanya corporate kati bwatamanya corporate gwogendo sanga obuzibu. Naffe kenyini abamutembeeta tetukkirizibwa kukozesa nnyimba ze kubanga zize ng'omuntu bibajje bibye si byaffe naye nga twandibadde tubikuba buli lunaku wano naye tetusobola bikuba kubanga nnyimba zize ng'omuntu. So mugende mpola ku lwaki olumba omusajja. Tutandikidde ludda video yo leero. Tugitandikire wa? Katugitandikire wano. Alright. Ndowooza tugitandikire wano ndyoke ndeete wano. Buli munnayuganda w'oli funa akabox buno bw'embaawo bw'obwo byuma otandika osula mu nnusu 5 buli lunaku. Munnayuganda funa akaboxi oba ka kyuma oba kapla oba kambaawo otandika osula mu nnusu 5. We tunakugambira nti ekintu kibaluse ng'ojja osereza okulya nkoko. Funa akaboxi oteeke mu nnusu 5 buli lunaku. Lwaki kugamba ofuna akaboxi? Watwogerera essaawa zino wenjogerera. Yo seriti bahabula tabasira mutano wa kale kyensire nozezide nsanga bisibe. Essaawa zino ali mu garage bali mu mokanika ku faamu ye ekisozi. Era nga wetwogera luli bwe yayika Windows abasajja omufaransa yali mu military barracks ekawoweta yajja nagezaako mokanika ne bigaana. Ne kati wetwogerera essaawa zino balese abakanisi abalala kubanga ye omufaransa alemeddwa. Wetwogerera essaawa zino yabadde alina ku ulongoosibwa olunaku lwanca ne babikyusiza babaga nti amaanyi gayinza omuggwaamu natasobola kuba nti afuna bulungi amaanyi. Wetwogerera essaawa zino bali mu mokanika ali mu theatre era nga bali mu mokanika essaawa zino gezaako kubanga mulongoosa ku faamu y'ekisozi. Ng'ovuddeko ku dokita oli Mufaransa eyazze mu barracks bongeddeyo dokita Omuchina, Omuyindi n'Omukoleya n'Omuyisirayiri okugezaako okukanika Yoseri okudda engulu. Yensonga lwaki nti jo mwalabye Mama Njovu Enterprises nga yazze okulambula ne mukulu Pirato agezaako okusindika personal doctor we naye ne bimulema n'agamba yekaddeyo ekigali era personal doctor we yazzeyo ekigali. Bali abasigadde basigaddewo okugezaako okukanika omusajja ono abenga adda engulu. So bwe mbagamba nti 226 buli alina ekirowoozo kimusooke mu kigenda empola mumpulirize bulungi mukwate obubokisi omusevingemu ssente. Ngenda sooka bba olugero luno buli omu obeere nga lukuli mu mutwe mukwate obubokisi bwamu buli omu g'osula mu nnusu ebyeri 5. Namugamba ne muoninga ndi Museveni ebbanga lyomaze ng'otabana Uganda n'abantu abalala ojja kuvunda ku nsi kuno ng'olaba kyekiri mu kukola essaawa zo ali mu kuvunda ng'alaba. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Nabazanyira video wiiki eno yennyini ne mbagamba nti mu constitution ya Uganda president ye mukulembeza afuga eggwanga ate yabeera omuduumizi w'amagye gonna
mu ggwanga nti president bw'abanga afunyemu enkenyera yonna nga tasobola kukola kintu kyakuduumira amagye na kufuga ggwanga amumyuka yaba alina okutwala obuvunaanyizibwa obukwata embeera z'eggwanga zonna oddifuga bweppo n'okuduumira amagye yabeera second in command kati president Yoseri tibahabulwa mu kavidiyo ke nabazannyidde kano menjala bo reference ngamba jjukizo mayi mu muloozo okusoma amawulire kyangu n'okugabwa wa kyangu kaluwakko nga kaluddeyo kano awo yabadde awaayo obuyinza ng'abuwa omukulu General Wilson Mbadi Mbasu yabadde abwejjako tetujja kulwayo yabadde yejjako obuyinza obuwa General Wilson Mbadi abenga yatwala obuyinza bw'okuduumira amagye g'eggwanga gonna teri bukyanga lubanga lwa mmindi Yoseri takolangako kintu kyonna kwejjako buyinza buduumira amagye it is impossible ne bwe yali mu lutalo nga ali luddawa aligende Tanzania agende Sweden era yaduumiranga amagye mu agaba yeekeredwa mu Luweero ne bwe yagenda nga Nairobi okuteesa ng'era ye komanda kiki ekyamuyinudde okuba nti awaayo obuduumizi bw'amagye ekyamuyinudde mumanyi bakoona ku laptop ng'eyise Windows bakayita kaka sound bakayita batya ka sound ka Windows ne bakakona du nti ayise Windows yayise kati kiyakoze nakwa nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna bw'amagye n'abukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye g'eggwanga gonna mu butereevu bw'amala okumukwasa it was a tekyabadde constitution kiri unconstitution lwaki kiri unconstitution mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'abanga afunyemu enkenyera vice president yalina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major so it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyaayo oli Mbasu Mbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'ayina amaaso n'obwongo n'obutu sokowulirize constitution egamba nti omukulembeze nabo banga ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda Yoseri yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abwani Mbasu Mbadi lwaki kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeera aliikirira abantu b'omu Northern Uganda yabuwaddaani kati gw'alina obwongo tegeera bye nkugamba awo tuvuddewo kati bw'amala okuwa Mbadi okuba nti yaduumira amagye jjukira Mbadi yabadde CDF Commander of Defense Forces kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mu bigere bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi naye ekintu ekyo amagye tegaatudde kiteesaako Salimu Sale yakikozenga ye mu bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako Didigi kati ye CDF temugenda biraba mu mawulire mbu simanyi Kulayija ze n'abyogeddeko simanyi oli omulala ani omutolombwa ze nabyo tebikiriiwo temugenda birabako naye ono Sale kye yakoze kisawovuga wali oliddeko empafu n'olyako ppa n'olya enseenene n'olya muwogo n'olya n'amagi
nonyulako ekikopo ky'obusiro butontana kubengalabe amagye gali mu kutokota basenior army officers bali mu kutokota Salimu Sale ajjawo obuyinza obuwa DDG Foster General n'amutuma nti ye CDF ne mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once about the second singa asatu nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna nze nakafunyo okuba nti obudde nabutono mugenda kawulira ko buulizi nga amuyita CDF. The Chief of Defense Forces General MK, Chief of the Air Force, the Chief of Defense Forces General MK, Chief of the Air Force, Chief of the akoko kake yakoze kale sokuchankala na mu majje wonna jukira nti ono DDG bali bamufuula advisor ku byamajje ku kitaawo okuva yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube nibasoka bamuteeka katebe kati badidde DDG secret kati ye CDF secret mu mawulire temugenda kirabako kino kibagamba wano kubanze mbibagamba temune mugenda bijja wembagambira nti transaction okukyusa obukulembeze butandise okukyuka nenga bulimu ebirumira bingi nnyo kati esaazi no jala bagamba nti mbadi yadumira amajje ga Uganda CDF ye Muhoozi Kanyarugaba security n'amajje tegamali atamanye kuno kwe bali naye nga omuntu afuga eggwanga kati wadde mbadi yaliko olokemba bazi mama Njovu Enterprises yafuga eggwanga malo okulaba n'ekifaananyi kyabaddeko eno nga z'okulambula bizinensi ze mwamulabye edda nabijjemu kuba ndali tebirina nnyo mugaso yalugwa sabitadde mu folda wano kale mwamulabye nga ze nakiva okulambula uno wano lwaki ntegana naye era atambulira omuggo gw'abaguli ogw'akalogo kalenzi guugwo kati oli president indirectly yawe ebiragiro n'omuggo gw'abaguli ogw'abalogo. That's what we call cow mentality, pure cow mentality. Kati oyo yali muki yali mujia kati n'obuzibu obulala buliwo omuwala Nankumbi Natasha era ono taata wagenza okuyiika Windows ennaku zino nga mubonvu yali agambye taata we ne family mu Bindabaga lwaki tetukwata ekintu kino tukiddiza banna Uganda ffe ne twakolera etteeka erisigala mu Uganda nga tewali agenda tukwatako na byaffe kyanyiiza nnyina ne kinyiiza ne nani ne Kazende boy era Natasha tebazikwatagana mu family bamulabanga omuyeekera mukyala Nankumbi Natasha kwa yejukira alinamu kali alinamu akabagezi jukira bano bonda bakawo mentality kati yolo kuba nti Nankumbi kati ye alowooza mangu kati bano baba siru bo okulooza kwabwe kutono baloza basobola okufuga Uganda mpaka ebbanga lyonna nga bwekirina okuba kati wali okulina okukomba essowaani naye awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala kati awo bwe bakola ki Yoseri wabanga ali mu garage yabadde atumye Norbert Mao agende Hague Netherlands ayogerageziganye n'abasajja abo wano huno umanyise byange mbwana ne bwino kwali sagala mugende musajja atugende musajja abadde Netherlands mu Hague ate talina footage talina footage nambalaze last week huno kati mukulu Norbert Mao yebo yagenze Hague eno nga agenze kulaba ki ebifa mu Hague file kyeziriyo kyekisobola okukyusibwamu na kyekikola kuba bakimanyi nti DDG balo tambo DDG yayinza okubeera ki president ekintu ekitajja kusoboka kati awo nawonja batuveewo tugende kuba tudduka mangu obudde tulina butono kati ekizibu ekiriwo kiriwo ekityo kimutannamanya ono mukulu Norbert Mao bwagende Hague bwe yagenze Hague alabe nti akyusa oba atunula mu files eziriyo okulaki ekigenda okuddako
kyagenda okukola mu kimanyi kyemugenda okulaba very soon kanti babuulira wano mu kitegeere very soon mugenda kiraba malo kibayisizaamu wano very soon mugenda kiraba very soon mugenda kiraba kyekiriwa. Alright, ekigenda okujja kigenda kubeera bwe kiti nti Nobert Mao Oluva agenda kudda mu Kampala, bagenda kwatagana ne Kiriwa Kiwanuka Attorney General, bagenda kuleeta ennongoosereza 73 mu ssemateeka w'eggwanga. Mu nnongoosereza zino mu ssemateeka bwe bagenda okuleetera ekyokukyusa obuyinza okujjako okulonda president, balonde bamemba parliament be balonda president. Do you copy that? Bagenda kuleeta constitution amendments 73 muzo mugenda kubeeramu ey'okujja obuyinza bw'Abannayuganda bo bajjako babuteeke mu president bamugjewo kumulonda nti tulonde nga tuyingira tunabamemba parliament be balonda omukulembeze. Eyo mugenda kira very soon muzaga ka video kano very soon kibagenda okukola ki kibagenda okuleeta mawule ekyo bagenda bileta mu parliament very soon mujja bila. So awo n'otuvuddewo byonna kukyusa goolo bakyusa goolo butya bwe basigala mu buyinza mulimu kwepiica bapaleetera diversion muli bino muli mbiri babazzeeri ng'oyagala okumanya nti bano abasajja balina diversion super. Awo bulijjo mbagamba nti ba state agents bebasasulira abaana okukola bu video w'obuseegu n'okweyambula obutta ku social media nga muwakana. Sylvia Mukando ndoza kuno kwoli. Sylvia Mukando ndoza kuno kwoli. Kino wakyogedde ng'okimwe musasula ssente z'abaana abokweyambula. Eri tugivuddeko eya power shifting mugitegedde bulungi nnyo. Kanjala Balaga abapromotinga obuseegu ku social media ng'eyiye yennyini yagenda asobola obbukwata. Sigenda kulwawo tugende ku information. Ulira. Olinda katono nnyo. Muwulire omwana omukazi mukulu namugamba kansoke maloba briefing amwano katono mu Baganda n'Abaganda n'empewo zaffe. Omuntu yenna nga mukongozi atulwako empewo tolya amagi mafumbe tolya byennyanja tolya kazzukulu ka Dawudi ono byasiibako n'abamu abakongozi ng'empewo nkambwe nnyo tokkiriza bikolwa byakwegadanga nno byokwegadanga babikujjako ono mukwegadanga teri amukwatira nsawo kati bulya byayogedde nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa netwebuuzizza nti omuntu gwokawo ddala mutuufu aliveyonkanacho akwagala mandi waliwo omuntu gwosobola okukawa nga takwagala ngako naye nga alina kyakubalako njagala kuzza nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa kwegamba abaana batuwenga obuntu lwaki tomuwa netwebuuzizza nti omuntu gwo aya basi kati mu nsonga eyo tugambe nti wano mwatulaalya sipiidi ebintu bino mwali wabitandikaga nga tetuneekengera I can't believe it. No! My friend!
Saddam Hussein, that where come from. Hey. Why? Mommy, you say what? Why you talking too much? Mommy, don't you cry. 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 Okay, please. Don't you cry, mommy. Why? Everyone loves you, mommy. Don't you cry, mommy. Mommy, don't you cry too much. Mommy, don't you cry. Mommy, don't you cry. Kambadizemu na kano. Wulida bulungi. Kwebane mwaka nkwata ka video nenkekwata imani nkamuwa. Kwegamba ba? Botuba gamba no ku social media ebintu biro byonna bisasulire ku diverting abantu. Kati navuka ababalesiya gana batandise okwerecordinga bu video buta. Okuwembula kulinga okuwembula ku social media. Na buli kimu kiringa bwe kityo. Kubanga ebintu bino buli video ekolebwa esasulwe ekirungi era ndi very happy. Nti abayise ku TikTok ne video ezize ku Facebook benyini abadde basasula sente okuvuma kyagula ne badde basasula okubavuma batandise okuti sigo watu wasete tuvume gundi sigo watu wasete tuvume gundi sigo watu wasete tuvume gundi bitandise okuvayo bulungi nnyo tuzamutegedde kye bayita diversion state funded diversions ne stance ndio mukitegedde bulungi nnyo fetule bibene ku social media tusirika busisi mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo njala kuvaawo awo ngende kusonga endala abasomako amateeka n'abamanyi enkwata y'abantu njagala munjulire fenna tubera ku social media tetukola ensobi which is okay naye procedures mwe bayitamu okwata omuntu ziri loud and clear n'amateeka ge Uganda gazimanyi bulungi nnyo sagala mubeere mu diversions na confusions ku social media gundi bamukutte gundi yavumye ate bamukutte no njala bagamba ekintu bwe kibanga kiri mateeka bakiteeka mu public n'ekitegeera nga okutiisa omuntu omulala agenda okuddamu okukola ekikolwa ekyo nkiddamu omuntu bw'aba yakoze ensobi nga mukyamu akwatibwa n'apaledingibwa okusindika message eri abantu abalala bonna abali mu kkoweeri abakola ekikolwa kyekimu mumpulira bulungi nnyo eri abo abadde bakola ekikolwa kyekimu kati ng'omuvubuka kabiyite Precious Musana ngo bayita Ibrahim gwe nababulidde storage yasomera eri gira bagenje bamukwatira nga avuga empanka nti yakwatibwa ne bagamba no wait a minute it's okay naye there are some questions ezetaga answer ekisokera ddala ani yabadde avunaanyizibwa okuwabira omuvubuka ono kyekibuzo ekisooka era bwe babakwata omuntu mu Uganda poliisi yemukwata era poliisi bwe mukwata ne mugulako omusango ng'era waliwo complainant kesi yemu tesobola kubeerako complainant babiri ate nga baawukanya mu ndowooza n'okwewana nti nze namukutte ate sinze namukutte ate ndakoledde on behalf of mujje ekyo kikyamu no complainant alina kubeera omu ate nga complaininga either nga waliwo amuwadda obuyinza okugula omusango ku muntu oyo so singa omuntu agati nze mukutte ku lwagundi n'ekirala bw'ogenda n'ocomplaininga ku poliisi yewandiika omusango n'ekuwa reference nti omuntu bamukutte omuntu we bamukwata bamutwala ku police wabeerawo footage ebifaananyi ne recordings bulijjo Frederick Enanga n'ebitoogo bimukwata omuntu mumutulaga mu mawulire mwakwata muganda waffe wano gwe bayita Maulana Kasozi ne mumuparedinga ne tumulaba ne bamuleeta ne mu kooti ne mukwata Kibedi Cox muganda waffe wano ne muparedinga ne bamutwala mu kooti era nakati ali luzira etteeka lya Uganda lisoma nti when you arrest someone you're supposed to produce him or her in the courts of law within 48 hours. Bw'okwata omuntu omuparedinga ensi netegeera nti gundi wamukutte n'omuleeta ku poliisi n'omuteekayo nga mukola fayiro ye malogikola mugisanction ne mugitwala ewa district Anthony oba omuwali wa government n'agisindika mu kooti ne bayita within 48 hours omuntu abayinza okuweta nga aleeteddwa mu kooti n'asindikibwa mu kooti n'emuvunaana omusango n'omusindika ku mere luzira ng'ensi eraba what went wrong ku musango guno
48 hours zayise mudda buli mwaga anti ali eno buli mwagamba anti ali eri tubuuza tusindise buli wamu nowhere to be seen. So who is fooling who? Ani asuluwazaani? Kyekibuuzo kyange. Kubanga ekinyusi kya kino ekintu kyabadde nti okwata omuvubuka ono ebadde teaching lesson to all social media platform users, not again to abuse His Majesty the Kabaka of Uganda and other people in the society. Never mbate mwalaza omuntu ono timukute nimoteka mu video to scare off people. So who is fooling who? Bokwata omusajja n'omuteeka mu mawulire kamera zimukuba kule omutwala mu court ng'alaba kiba ebera scaring move scaring abalala butadda mu kukola ndibasobola naye wano mu nsi ezaakula bebakukwata bakutwala ku poliisi ne bakugulako omusango bamala okugulako omusango baparedinga ku mulumu ebeera mu kamera kubeerako ne measurements ne bakuba ekifaananyi kino eky'omu maaso ne bagamba kyuka ne bakuba ekyawano ne bagamba kyuka ne bakuba ekyawano ne bakutako fingerprints buli kimu nga kiri ku record. But mu Uganda simanyi system bwetambula okitegeera. So okukwata omuvubuka ono muparedinga ku mawulire yandibadde sigino esindikibwa ku baana bonna abawemula n'abavuma. But bwe mba temwaproducinze footage bakifaananyi nti omwana yaproducingidwa mu kooti n'emusalira agende eruzira. Nzira nedoza ekigendererwa ekiri mu kwata bwe mba mwamukutte kusindika sigino ku buli mwana alina akosa media platform ky'okuwomula kibi temuddamu kukola kintu ekyo ono ye twamufunye who is next. But tekiriwo. So who is fooling who? And who has a right to open a case against him? Who? So njana mugulama amaaso ekitugisa ku social media kuno babula ebintu bino mugula amaaso nti amateeka gyegali ne procedure oba emitenda mwagayita okukola mwegali. Nkugamba Mawulana Kasozi bali bambanja sereze essanyu ly'obuliri ebiga byenkozesa nno nga binene nnyo. Muganda wange Mawulana Kasozi bali bamuvunaana ssente ez'essanyu ly'obuliri oba rizatisi z'obuliri ez'abaana baamugoba emisindi nga ne kamera kwezirira omukwata mpaka mu kooti. Muganda wange Kipedi Cox bali bamuvunaana ku vvoolo bakuwemula muntu bamukola muparading amuteeka mu kooti n'omutwala omusiba. Ebintu bina evidence we tuba kati provide the evidence okusindika message eri abantu abalala. Bwebanga Mawulana bamuvunaana essanyu ly'omubuliri ne bamukwata ne bamutwala mutulaga kati ate ono yabadde avumye omuntu. Ate temunyiiza yosaagadde gendayo nnyo nesaagala munyiiza. Njogera ku nsonga za Buganda waliwo abantu abantambulira ku mutwe basaagala banninnyeko essaawa zino. Alright, kati tugenze wano. Gwe wena ayagala enkyukakyuka njagala ompulirize bulungi nnyo. Ffe twajja wano okukyusa ggwanga by all means. Tetuli muzannyo. Twajja nga tukooye katemba ne diversion w'aba politicians. Yensonga lwaki abantu abasinga obungi temuntegeera bwe nkola ebintu bino. Politics wa mu Uganda wa katemba na fojale. Njala soka kubuuza ekibuuzo kimu. Why of all areas obuzibu bwonna butandikidde Masaka ewali question mark y'aba politicians betusuubira nti bakyamu? Why? Basetinze abantu baabwe nti bano bavuddemu NRM bano bavuddemu NUP balina konfira za NUP. Bino byonna tubadde tubimanyi. Ngenda basa njira ka video kano mwakalabye.
omukyala gumulaba asoose okwogera nga ali mu saati ya checked oyo mukazi wa NRM all along nkumanyi mukazi gwe kino kyonna ekigurupu kya NRM temuli bankyukakyuka bino byonna babikoze kuba kati ngenda bowa sample ya information ka video ke mwala musimanyi abanupu sibavudde mu nupu bagenze mwe muke project bulolo bwankoko bano bonna ba NRM tubadde bamanyi nga Masaka mwe bali bakozesa emizanyo gyabwe kano kati omukazi yenyini yasekerwako Kyagulanyi Sentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenza okulaba nga kye baliko tebakitegeera bulungi ne basalawo. Alright, oyo mukyala gwe mbalaze wa NRM since 2018 nakati kati ogambye president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bingi byatatukoledde mbutataddewo na mirimu maama nnyabo kansoke nkubuuze nnyabo bwe wali ogamba nti ojja mu nkyukakyuka where did you sign any contract that after elections you're going to be provided by the job bwali ojja mu nkyukakyuka wasayininga wa n'ekibiina kya National Platform nti kampeni bwe ziggwa tugenda kuwa omulimu oba nti Kyagulanyi agenda fune bannayuganda emirimu wasoono bino ebikazi bya NRM birina kawo mentality kati atambuza mutwe nga mmale omutwe mukalu nabagamba nti omukazi yenna omulungi ng'omutwe mukalu otawanya ebitundu eby'olukale n'ebigere ebyo kino kya NRM ne kagurupu kabwe kambadde manzi video zino nsoka nenza analyzinga bulungi nnyo ninduka numba omuntu ng'ampulira bulungi nnyo wulira mumpulirize bulungi nnyo President waffe Kyagulanyi Ssentamu bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu era babaddewo nnyo okumuyirawo omubiri naye mu nkomerero ya byonna bagenza okulaba nga kye baliko tebakitegeera bulungi ne basalawo badde mu Muhoozi project mu kibuga Masaka tetugenda nnyo nabagamba batuyita ba detective ne ba investigators n'abasomi abanoonyereza ku buti omuntu bw'alimba otunula nga body language y'omuntu n'otunula facial expression face bweyogera n'amaaso gano eye contact ntunudde mu kamera n'amaaso agandinga ng'entula ezikonyegana aganga abiri tunulire omukazi oyo ng'ayogera n'amaaso ge tasobola tunula mu kamera direct ebigambo ayogera yali bw'ati kitegeeza nti she was set okujja okukola first statement z'atamanyiiko Kyagulanyi bwe yali ng'ajja mu Uganda talina gwe yaga nti nsuubiza nti ngenda kuwa omulimu no njala kubuuza maama gwe Nalulungi w'e Masaka ono oba oli wakabana eithono abaganda abalwana eruweero bonna abaafa kuli kasula mu State House Entebbe obe lwakitulo baali ekisoze. We fight for this nation but not positions. Whoever think that you are in this struggle, you are looking for position, please pack all your bags and get the fuck out of here. Tulwanirira nsi tetulwanirira bifo. Ku myaka gy'emikulu gwe mukazi gwe ne kagurupu kammwe olina kubeera ng'oli mu bufumbo oyonsa baana ne kati obanga okyanoonya emirimu kwegyo emyaka obulungi obwo kuyamba eki gwe kenyini obulungi obwo kulumya okumaintaininga such a beautiful one like you can't maintain yourself tolina musajja akufuga nti oba weefuga obulungi obwo kuyamba eki kankabadde mukategeere such a beauty without blame wulira mule mukazi mulungi Kyagulanyi Ssentamu tuna amaaso bingi nnyo byatatukoledde ffe ng'abavubuka kuba abavubuka essaawa zino bakyayagga na mirimu kati zino embaata zaneti kazinsiki zino zibayita kabuzi n'obulungi bwennyini bumulimu okukozesa abakazi balwanyisa bulungi funa ssente gole mu Kyagulanyi afunira omulimu mwawandiikawo endagaano tetugenda kulwawa kuba mwagala nnyo ebyonoonese kati abo tubavudde kakabinja kukambazo ka destroy nga kagenze such groups zigenda kuvaayo no problem mukole ebyo naffe tetuna buzibu namu twagala genda wano wewali ekinyusi very soon or later mwenna abali kuno abadde bangoberera n'abadde bagoberera ebyobufuzi mubadde mumanyi
abasajja bava mu UID ne bajja mu Democratic Party ne bakola DP Brock ne bakola Subi ne bakola Walk to Work ne bakola G7 kati bakola G20 ne bagenda ko mu FDC ne betoola bwe batyo kati ngenda ku just mentioning akabinja kamonso kaboko waliwo akabinja kabayitanga Subi akabinja kano kali mbasajja na bakazi baganda Subi nkogera mpola nina bagamba kama Subi kati Subi egenda kudda Subi edda etya buli akalimu akabinja akagenda kudda mu kibiina ekiba kibagala okwaniviringa okukusumula ekibiina ekyo kati bamemba abali mu Subi eri enkadde batandise okudduka gye babadde bali ng'asembi okudduka abadde mukulu Ssemujjung'ando n'ow'ekira Ssemujjung'ando yagamba yavudde mu FDC agenda kuba buli ekyekiddako very soon kiki ekiddako kubanga bamemba bali mu Kasubi ako nange nakatuuka mukko twatulanga ano meeting ezasookera ddala olaba eno post office Kampala Road post office oba kati eno waliyo kizimbe ekya studio we yazimba awo kati wano waliwo Barclays eri ku Ntebe Road kati ekizimbe ekyo ekiri awo okuva ku post office osalodde eno ekyo ekizimbe ekiri awo meeting ezasooka okutuleza Subi era mwabeerangamu Betty Namboze but to mention Betty Namboze mukana akabinja talimu mweno Subi empya Betty Namboze bakireke talimu mugenda kubaamu Abedi Bwanika ne mu Subi eri yalimu mugenda kubeeramu Ssemujjung'anda already yadduse mu DP mu FDC I'm sorry to mention Ssemujjung'anda agenda kubeera mu kyekyamuddusizza eri mulimu Mathias Mpuuga Nsamba mwali mulimu Segona Lubega Medadi mwali mugenda kubeeramu Elias Lukwago mwali era naye mu Subi yalimu bino bibagamba nkozesanga labi yange laptop yange ekola history na mwina muto muno Ssemujjung'anda Lukwago mwali Muwanga Kivumbi mwali akabinja kano president waka agenda kubeera Mathias Mpuuga ono Elias Lukwago agenda okubeera lawyer waako era omuwa amagezi w'okuntiko n'abalala ne G20 mwene gira kati very soon mugenda kulya shift amajja mugambe kano konna akabinja kali mu Subi naye ku luno Namboze taliimu okusinzira ku drone zange ne information gyempa Namboze taliimu kiddamu bakyamusika eri yaganye naye bano benjogeddeko mwebali era kyekya Ssemujjung'anda nagamu tugenda babuli ekigenda okuddako baagala kuleeta Subi yaabwe sigenda bavuma bajerega wabula ekibuzo kyange kikino muli bannayuganda abasajja bakulu abajjudde mwensi Uganda emugiraba bweri era mumwagala ebeere olw'okuba mugaggawadde muganye otunula ekifaananyi ekinene eky'eggwanga mutunulidde embuto zammwe education system efudde economy efudde amalwaliro gafudde kubanga you can afford okuvuga zi V8 the biggest export of Uganda now is maids buli muna Uganda kati atunda akabanja kafune passport afune eggwanga what went wrong people are suffering outside the country what bagala kudda waka but mudid the picture enene mugivuddeko mwefaako nga mu abantu ever mwagala creating a diversions mwagala creating a divide and rule system the man is often political power avuddeko agenze mu kifo ky'okujoininga efforts mugambe okay fenna let us point in one direction nabagamba tusooke tujjeko Museveni ebisigadde tujja kwesootinga fenne wala but buli omu ayagala kubeera mu kakunizo kanne munansonyiwa emyaka 3 bagenda kola statement nembagamba nti waliwo politicians abalina okufa Uganda okusettling and I still stand with my message
some politicians balina okufangiddamu n'olwaleero. Even if I'm the one sabotaging the change, nange musobola okunzijawo for the sake of that nation. Nakola statement ye. Muno Kagege yagiza wano. Kanji bazanyire wano. Kagege yagiziza. Baji yimpadde wano. Kanji bazanyire wano. Mwizo okuzadde limpinze sitya kwogera kye ndayogera kuba nkiddamu. Bemba saagisiimudde. Kanjize wano. Eruwa aberi musimu ndala. Sokuma nagisimudde. Badde njera njibazanyire mu kakasenti nze nyimirira na buli kimu kyoma kyemba njogedde sikisazaamu. Eri dawa. Kano banagistadde muno mu folder. Let me see whether I saved it here. Nze nyimirira na statement zange. Ale sizisazaamu. Abantu balina okufa. No, njagibazanyira ku Lwokutaano nga maze okuddamu ogifuna. Kubanga nagikola. Nyabasinga obungi mwagiraba. Abasinga obungi mwagiraba. I stand with my statement. Some people not to be eliminated. Uganda funa emirembe. Abamu Africa Member Parliament kati mwina kye musobola kukola. The likes of Abedi Bwanika. You were nothing. Why not kibiina ekyo ne kikulemerera? Ne mu DP ne kulemerera. And others. Habala Mathasi Mpuga. You were a member of Parliament only for 2 decades, but you had nothing in the Parliament. Nobody did you. Omusajja n'akuwa owa leader of opposition. Wali yagala kuwereka ekifundikwa. Puga. Ne group wali yagala ba Kyagulanyi Ssentamu ku bwalupu akwereko n'ekifundikwa ne fumu n'omusomesi. Nkyakuwadde gw'osikidde buli kimu kitwale. Nenda Rebecca Segona, a professional lawyer who is respected across the country but lack the point of nationality. Temuina nationality ku mutima gwammwe. Buli omu wali yagala Kyagulanyi kifo kyakwadde mu Parliament akwereka ekifundika, akwereka effumu n'omusomesi. Babasumike mubeere muleme kuvaamu. What kind of nonsense is this? If you believe in peaceful transfer of power, that means was serving emyaka 2 n'ekitundu as leader of opposition. Ekibiina ne kirogana no, well, you've served well, then we should bring in someone else serving. You should appreciate. You give an hand to someone ajja in omusomesa omugende kintu kitambula, not to sabotage ngateeka temuplaninga kuleta kibiina kira. What kind of nonsense is this? Mwagala ki? Mwagala ki? Mwizo galubu yatufuukira ekizibu ku social media ne mu Uganda. No, this is the reality. Nze sina kifo kye njagala. Njagala nsinga etambula. Ensi zaatuleka zi Singapore, zi Malaysia, zi Dubai, Saudi Arabia. Bali mabega ku ffe. Bali mabega ku ffe. Kiki kyatuukawo? Abasajja ne bafuga eggwanga oddifiira. Ko omusajja wuli ali esanze ntoge ali mu theater, ali mu mulongoosa. Gino ebiro takyasobola kunywa. Alina ebizimba mu spinal cord. Yenda ayise Windows nawe alina obuyinza for the first time kyatakolangako. Niye mu kifo ky'okutula muga nti banaye tutule tukole ekintu kimu. Mupulaninga katukoze kubanga eva mwina mentality ya sabotage temwagala kuba nti wabwa asobola obbakulira. Kasooke mbakulire. Lwaki mukola ebiraamo? Mukola ebiraamo kuba mukimanyi nti anytime anyway osobola okufa. Omwana ono akusikira. Wandibadde osisa mukazi wo kuba mwenkanya okubadde mu kisenga mwepiija. Lwaki osisa mutabani wo? Kuba it's the protocol. Nobanga wa myaka 3 nga yaliwo isite protocol.
So waki temukkiriza muntu yenna ba blessingidwa nga yalwaina powers ne muwaga ahead n'atambula n'agenda maaso nga ba leaders. But munyoma Kyagulanyi musimanyi is not a politician, taina experience mwagisoma wa. Where is the political experience in Uganda? Temulina ni every time mukola sabotage for what purpose, for what? Think about that country, guys. There is impunity in Uganda. There is impunity which is going across East Africa. So there is a problem which is taking place in East and Central Africa. Some Congolese are dying like frogs because of the mistakes of Museveni and his brother Kagame. Many Congolese have been killed due to the ongoing war. The man was asking, why are you involved in that war? He said that I'm less concerned about each and everything which is taking place in Congo. But later in the African Union Summit, which was held this week in Addis Ababa, Ethiopia, he was confronted by the group of youth who told him, we the Congolese, we are tired of your nonsense. You are the man behind the M23 rebels. If you are not the one, how dare you? You went on to write to the United Nations condemning that they are dealing with Congo and South Africa in supplying ammunitions, fighting against M23. The world knows that M23 is a sister rebel groups which are supported by Kagame and Museveni. So the world knows. So you need to know and say wow. Sente ze economy zonna eza Uganda zisitwalibwa Congo kulwana kuba they have to create their own country. Mumugenda sigala luddawa. Mugenda sigala luddawa. 70% sente ze economy eza budget zigenda ku supporting out lwe Congo mufuna mu luddawa. Sente za Uganda zatwala olutale Congo Rwanda Rwanda zikulakulanyiza Rwanda the same time zigenze Congo zirwane Congo era bakoleye ensendera era bajesente mu gwanga until when generations and generation in Uganda zona zispoilingidwa temusobola kutula ko wansigama the enough is enough kubanga muina sente you can book any flight nemugende bajjanja basirimu wamwe kasa susuro mu abaluma. Think about the next generation. Mulowooze ko ku bantu ba bulijjo. Amini engudo ze yaleka mu Kampala wakati mu system Kampala state wezili amalora ge yaleka wegali buli kimu kyaleka nga abamugendo mutta we kirite kikyukangako bana batukoledde ki. Imagine muina ne information eragati abasajja siba na Uganda based on the information jenged bawa kanongeda kadda mu kazanyi then imbawo information tusimbule ono Kagame nga confessinga. We grew up in refugee camps, stateless and forgotten, with the constant reminders that we belonged nowhere. We were even being told that Rwanda was full and that would never go home. Within Rwanda, discrimination against Tutsi became official policy against the backdrop of total indifference from the international community. Tetugenda kulwawo. Kale kansoke mbateke mu kibiina mbasomese. Sente za Uganda since 1986 bwangu lutalo zibadde zibropinga Rwanda okutuusa bweri. Kati olwaleero M23 supporting wa sente za Uganda okugenda creating another country in Congo. How? Kiri bwe kiti. Kagame mu video eno ya confessing anti bali ba refugees abajja okusettlinga mu Uganda
So they took that advantage. Now they are the one leading this country, Uganda, and they are the one leading the country, Uganda. Refugees. During the guerrilla war of 1994, or what we call the genocide in 1994, there are so many Rwandese who ran from Rwanda, they went to Congo to seek refuge in that country. So after 30 years, now they have engaged in a guerrilla warfare against Congolese, claiming that they are Congolese. Muka video kano, Kagama agamba nti twali barefugee ababeera mu kampu, nga tulina wantu wonna wakoda Rwanda tuliyo ne mugati batumanyi. Ne bakozesa advantage eyo ne begatta mu bannayuganda ne balwana olutalo nga bakozesa bannayuganda kati batufuga barefugee. Kati mu 1994 genocide olutalo lwali e Rwanda, abadduka abajje Uganda n'abadduka ogende Congo. Kati abagende Congo kati myaka giri asatu nga bagenze okufuna obudomo, kati bakutte mundu nga beyambisibwako Uganda e Rwanda ogenda okulwanyisa ate eggwanga lya Congo, mbona banyalba Congo bajjeko gavumenti eri kubanga bagala creating ansi yaabwe. Era n'otajja mbongo okola nti bana abantu bakuliyetinga dynasty nakosa no ebisajja bito politicians omusa information weeri mu archive 1994 bana bali mu kuba mundu wa M23 nga bayambwako n'abali eri bagendayo nga barefugee nga bwe kyali wano mu Uganda. Kikulimu okutegeera n'abafuga si bana Uganda nabali Istoraga mu 1994 badduka okuva e Rwanda ne bayingira Congo for safety. Katale bakutte mundu beyita ba M23 nga Museveni bwe yajja mu Uganda n'asooka n'efulafulu nasa n'akolawo ne political party n'emulema n'ekyusa n'efula NRA n'awangula bamala ofuka NRA n'afuka NRM. Kana mazofuka NRA balese ate simanyi balese pokoliji oba polejiriji balese kitwale kyona kyuyagala oba olese pokoliji oba nendo za pokoliji kwa bonna bali bambizi kabisa banywa walaji bakyuse muri tulako de undandiko ku analyzing politics bana basajja ngeje befuulamu nkoziza Museveni kuva wa Foronasa mutuju aze wavudde mu Foronasa bakoze waawe kibina ky'ebyobufuzi kivuddewo bayingidde ensiko bafuuse ba NRA mala okuwangula akozesa banna Uganda agituma NRM kati bava mu NRM bagala kuyiwa bagala kifulasimu poko ligi era temusobola kozesa buwongo. The same applies ku kiri e Congo befudde ba M23 nenga Banyarwanda nemuganya okuzukuka muddeno muddere ekintu ekimu eky'amaanyi Museveni kyatya mwagala kikuba mu bituli mbabuulya mugenda kola buvuyo mugenda kuva Masaka wali mu bino byensomyo byonna mugenda biraba very soon awo tuvudde osagala kulwawo. Kati Museveni akapitchalinga atya mainstream media. Museveni yamanya nti mu Uganda the moment kasitoka picturinga mainstream media ngokozesa security agencies zo kiba kitegeeza nti ogenda ku blockinga information yo ne bade someswa abantu ku TV ne ku radio nga ngojina mu ngalozo. Jukira Museveni government yali owning a New Vision nge owning a Radio Uganda UBC at the time bonna n'abakwata kati private media companies bwezajja zino WBAC CBAC Sanyu Capital Simba ani zonna najja ze sapienza zaniz radio zi TV nga kuliko abasajja bali voka bogira politics abasomesa muzibera. How will I control the media when people are talking like this? People know history, they don't fear, so how can I handle this? Nakozesa semwai iso okutandika okufuna abantu bano webatekera empira ejo eja TV ne radio stations nabali mu media Museveni abasinkana mayistola embeera naye kati wano olunaku lwe bazanya empira gino Museveni lwe yakapitchalinga mainstream media bonna abatwalira mbonna nakati bonna balina mu ngalo ze bulijjo mwebuuza kyatandikira loddawa ngalabi kamba telekonzo manyize videos embeera nazo wano mugenda kuwulira bonna basenkubuge mwe bali bandi bonna bamulirwa muwogo mugezi bonna mwe bali mu yoga kitegeera
Abukawenya. Omusempo musanya. Anubeni Chika. Mzinga. Mazira. Katongole. Yikiri. Orlando. Action TV. Katoro Wama. Kalisoliso. Mteli ande. Vanira mmadụ Chineke kapta ezi. One is going to watch that. Mulilo mmoja, mulilo kadogo. Awo yakwatira mainstream media yonna mulimu n'abagenzi mbawuliddemu abo. Nagikwata yonna n'agizingako. Bamulinda muwonge baani bonna n'abakwata n'abateeka mu kisawo ky'erumba Ssematimba bonna nakati. Muzamutegedde. Njala mujja ku social media ng'okula data okuliza information bijasobola kufuna ku TV ya Uganda na history kuba fe video tuzirina. Lwakuba ezimu simu ziri zangwako na luzinga information nyingi. Ne tulina information yonna. Engeri Museveni gy'azza capturingamu institutions n'azikwata n'aziteeka mu ngalo ze. Nkabaddire mu kawulire. Muwola basajja butayogera kusirika. Nkabaddire mu ono. This is my... You introduce yourself. Abukawenya. Omusempo musanya. Anubeni Chika. Mzinga. Mazira. Katongole. Yikiri. Orlando. Action TV. Katoro Wama. Kalisoliso. Mteli ande. Vanira mmadụ Chineke kapta ezi. One is going to watch that. Mulilo mmoja, mulilo kadogo. Oyo kadogo gw'owulira ye Medi Nsereko Ssebuli ba siasa ye kadogo. Yaleeta zino zonna enkwezenge za ZP Buloko ku CBS buli lwa Sunday nga zo zibira rutini kukyusa bwongo bw'abantu bya bufuzi. Kubanga zamutegedde. All right. Kati awo tuvuddewo. Kati njala soka tegeza bana Uganda mwenna. Njala mbeera lati nnyo. Nabagambi buli mwaka ataka box kateke mu nusu 5 mwetegekere. Chenda katonda bwanaba muzisa mwengulu aizu naye nga njabaga mati. Buli anywa ku bya biri mukaga be very careful ayizo botabayo. Uganda were liro buto enonya wakuzalira kati. Yensobola ki diversions nyingi nnyo ku social media. Bakola buli ekisoboka ku diverting abantu bajjako. Ku social media babere ku bibozibozi bitagatta. Mukitegedde bulungi. Nga amuteeka amaaso ku president n'omukuumirako buli kimu. Ekisoboka. Nza mutegedde bulungi nnyo. Kati waliwo abasajja bano omanyi enkola yaabwe balowooza ffe tuli basiru. Sigenda kuddamu kwetottolako naye abaagala okusiiga ettoomi erinnya lyange mbasekeredde kubanga sisiigika ttoomi. Ninganga lutimpa mulumanyi nze sisiigika ttoomi ninga lutimpa. Ettimpa bwe litonyako amazzi oba ekikola ky'ejjuni lya bwayise bwe litonyako amazzi gayitako buyisi bwe gati gayitako buyisi kati yenze. Kati bino bene by'omuvubuka okuvuula Ssaabasajja Kabaka NRM ne babloga bonna ne Gashumba. In fact Gashumba kansooke nkutegeeze kale bakakusaliremu nakuwoninga ne nkugamba toddamu kwogera ku linnya Lumbuye ng'oli ku programu zo wagaana okutegeera nkuwoninga omulundi ogusembayo Gasumba Frank obeera ku TV ya Balamu n'omanyira Kyagulanyi n'omanyiira nze siina lutalo naawe
naye nkulabula Gashumba va ku jerinnya Lumbuye mukamwa n'ebibozibozi by'ennyumyako bw'omanya ekyatuuka ku nsambi ya Babies Home ejust code ekumala okujja erinnya lyange lya Kyagulanyi bw'omanya ekyatuuka mu nsambi ya Babies Home ng'olinayo case to answer mu nsambi ya Babies Home lekera okumanyira Kyagulanyi n'okumanyira Lumbuye omanyi nze sirumba nga tonnannumba gwe nkubuulidde Gashumba Frank obeera ku TV ya Balamu n'onsinikirako ebinnyo naye nkulabula omulundi ogusemba lwonaddamu okunjasamira n'empulira ku voice yonna ng'oyogera ku linnya Lumbuye mbubozibozi bitakwatagana bw'omanya ekyatuuka ku ensambi ya Babies Home keesi y'olinayo a warning shot nze sitakibenga sina kikenenya ndusu bala mugamba mukozi wo kuba manye kuno kuwoli Frank Gashumba nze sirumba muntu nga tonnumbye onkolerako nnyo amawulire naye nkuwoninga muno Lubisembayo bw'omanyi nti olina case to answer ku nsamba Babies Home ne scenario yonna eyaliyo genda mpola ku linnya Lumbuye nja kwabyo omulundi oguddako nkuwoninga goslo va ku Kyagulanyi va ku Nuupu yogera ebirungi ebiri mu MK ne mukama wo Museveni nja kwabya nkuwoninga omulundi ogusembayo nja kwabya tugenze ku muntu omulala gwe njagala okuwoninga mu ssaga zino zonna ezibaddewo ez'okutasa Ssaabasajja Kabaka n'ebirala basajja bano bagezezaako nnyo okufuula erinnya lyange ekintu ekyogerwako ennyo naye njagala mu lukiiko lwa Buganda nga lutudde bwe lunaba gye luli munnabyabufuzi yenna oba mukiise mu lukiiko lwa Buganda oleeteka vidiyo konna nga nvuma oba nga nzivoola oba nga mpemula Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja oba mu Buganda n'Abagereka okaleeta okazannyire ku TV ya BBS Telefina oba mu lukiiko lwa Buganda oba ku TV ya Uganda yonna okateekeko please ky'oba okola naawe yennyini blogger wa NRM to wastinga time mumba mwina evidence recording aka video wakajje nzisiditing video zange okaleeta ogende Lumbuye wano yawemula Ssaabasajja Kabaka yawemula n'Abagereka yawemula Omulangira n'Omumbejja yawemula nze kabeka tiki ku mayiga simwagala ne sisobola muwemula no a big no nsobola kubanga na difference n'omuntu yenna politician ne sisobola kuwemula kubanga sisaasaanya ntungo ku social media eyo sibo mundabira ekyo kifaananyi kimwagala okunsiga si kyendimu kwata aka video nga mpemula oba mpemudde Ssaabasajja Kabaka ekitasoboka oba mpemudde n'Abagereka ekitasoboka oba mpemudde Essanga lya Bogobali okaleeta okazanyo ku social media ku TV as simple as that ne oba tokalina zip up nze nataasa Bwakabaka ne ntaasa Ssaabasajja Kabaka magulu kuba kinkakatako jjajjange yali musajja mulwanyi yataasa Bwakabaka kati mu abasajja abali emmengo enkwezenge ziri mu NRM ne ku media za Uganda munzijeeko akali enkoko munzijeeko akabojja kyennakola kumwe mwene tewali asobola kikola kubanga media mbalaza history Museveni yagicapturinga yagikwata n'agiteeka mu ngalo ze so saali mu kiraasi bagamba naye ngenda kusirika nga Obuganda busaanawo bwe mba bunvunaana muzimu gwe nnakola nga ntaasa Obuganda ogwo gwampeerwa jjajja wange era ngukoze na kati nkyagukola temujja kuntiisatiisa kubanga mwamanya njagala genda kuyeeyita ow'ekitiibwa ali emmengo omukulu Kawuki ow'Obugalubindi omusajja omumpi ng'ekkufulu eyeeyita ow'ekitiibwa gwe nkuwonenga bw'oba ojjamu empale n'akabikka omulalu nga togenda kufuka weesonyiwe Lumbuye bw'oba ojjamu empale yo n'akabikka omulalu oba akabikka akali enkoko nga togenda kufuka nga olina gy'okola ebikolwa by'ekintu ekikulu weesonyiwe kubanga nja kwabya n'ekitiibwa kiwako Obugalubindi oba oyambala oyinza okwekanga n'ebitongole by'okwenda bikutte ku misango gy'okuliisa obulisa maanyi n'okukyankalanya famire z'abantu Kawuki bino biwayogedde Bakabaka nga baliko ebibiina by'obufuzi n'okusingira ddala bibiri bye bawagira era babeera beenaanisa emijoozi gyabyo ekibalowoozesa kyabakulembeze baabyo be babatuma okukikola. Njagala okukubiriza bannaffe abali mu by'obufuzi okukoma ku bantu bammwe oba babeerimbikamu ne
ne bakola ebibbe bwebeera nti sinkola ya kibiina ky'enaare oba kibiina kya nuupu oba ekibiina ekirala kyonna okuvuma kabaka katikkiro n'obwakabaka nkubeko ebibiri kuba abavumyeko nga beerimbika mu byabufuzi mbalabe mu bibiina bimeka bibiri NRM nalaba ow'ebbomba nentaba noono omutegesi w'ebivulu balamu ate mu nuupu ndabi bangi manya bano balumbuye baani banuupu komaawo nkazeeyo kakazeeyo second CB second says oba ekibiina ekirala kyonna okuvuma kabaka katikkiro n'obwakabaka nkubeko ebibiri kuba abavumyeko nga beerimbika mu byabufuzi mbalabe mu bibiina bimeka bibiri NRM nalaba ow'ebbomba nentaba noono omutegesi w'ebivulu balamu ate mu nuupu ndabi bangi manya bano balumbuye baani banuupu abantu ne babeera kiribamu mubeegaane mulwa eyayita owekitiibwa Kawuki kiri ku record nalwana nawe ku social media ng'oleeta ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka musajja atonga afaana bulungi muge ageze nga nze nteeka ebifaananyi by'embeera ya Ssaabasajja Kabaka embi mwali n'ogambanga abantu nti Ssaabasajja Kabaka bw'ati bw'afaanana muve ku bigambo byabo. Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo ng'abulako Majani musajja wattonga ekimbe ekimbala embiri wayogera ki era wali okola mulimu ky'essaawa ezo. It was me who was fighting against the institution of fake leaders in Mengo, I myself. Kawuki omwayimpooliranga ka ikufulu eggala ka buyonjo za City Council togeza na kuntinkula oyinza okuntinkula akamanzi. Nalwana naawe ng'opostinga ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka nga musajja mugezi vunyo ng'anyirira kumbe omusajja afa mwenkwezenge mmwe omwo wayimpawalira n'amagezi ne gayimpawa ebyo muyina okwogera nkubuulira gwe kasajja gwe toddamu. Abaana basobola ogenda ku Facebook ne bakebera ebifaananyi byewateekanga nga Ssaabasajja Kabaka agenda kufa bwe mwamuwera keeke ya kofini agyesalire nga wali okimanyi bulungi nnyo gwe muvubuka gwe we give respect where it deserves. But if you don't respect yourself, no one is going to respect you. It's on record. I was fighting with you and your boss, my guy. Mwatekanga ebifaananyi ku social media mugamba Ssaabasajja Kabaka ali bwati musajja watunga olumbe lumbala embiriza agenda kufa. Kati ng'oyogera ku nze gwe. No, it's very easy. Mwina BBS telefayina ku ssente z'ettaffaali. YouTube channel weziri zonna kuli videos agendo jo video munga mpemolo banga nfuma Ssaabasajja Kabaka banga mutyobola. Asi gwe muvubuka gwe ekikwambaza galubindi ng'emmotoka y'ebirawuli eno Volkswagen eno gibayita bit eyina obukokowe nolowooza nti oyina amagezi tolina magezi. Nkugambye neegenza obanga ojjamu empale n'akabika akali enkoko nga togenda kufuka ng'olina ebikola by'okola neegenja kwaya. Ku nsonga za Buganda mbeera mulala nnyo kubanga nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka mu Uganda ekyo kyo nkikubuulira. Ffenna tetwandibadde basiru Baganda kusirika ng'enkwezenge zitudde Mmengo muli awo. Tokiddanga namu. Oli mumpinga obulamu bw'ensi eno olemedde okumanya ennaku yo muli Mmengo muli mukubba ttaka ly'Abaganda. Ojja otukubate mwasirika omusajja afe mwena mwaloza tusogera kwera basi tusirike. Tokiddanga namu. Ne bwe ndi kusaako omukolo gavumenti ekyuse nja kuyoola gwe kasajja gwe. Sigwa mupyalinga ekibiri nja kuteeka mu nso balituulya mu kayanja ka Kabaka. Oba oli mu luzzi lwa Kalinde eri mu Ndeeba. Bajja tulya nga nkunaaza ebigere. Nze nakulira mu Kisenyi. Bwe mutulano nga twalifu mu luzzi tuli bantu tetuli bantu biseera bisinga bw'onnyiiza nsobola okugyayo kalakita zange. Kamuloza bwe Muganda musiru.
muleka ekyuke mulimu bantu begano ku bizinesi kusala ku mukolo n'enkuyoola video wedde wamma mukama bakume musule bulungi tusinkane ku lokta saa 2 eza kawungezi video wedde Muzalebe kuba kuyingira buyekera ku lwa Buganda asobola obuyingira. Ku lwa Buganda yokka asobola okuyingira obuyekera. Kati mumujja mutuzungira ko mulinga ngomukago omukazi gogo mu ovuro mujja muzunga kasajja kampi. Nja gwende nsechu ko baga tumbiye wuyo nonya woyita. Muwachitibwa. Mufunisa abana babane mbuto kwa muli bachitano mutigana okulabirira abana mujja mutumanyira no social media. Mboyo gede simanye no sense. Mwe. Video de musula bulungi mukama bankomere.